Bitalo byerere abadde agendedde Namugongo bambi afiiridde mu kkubo ate abantu 5 be bakakasiddwa okulabika nga bafiiridde mu Kukabenje. Bano babadde basibe. Nkubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo webale ddala okuva n'okubera enteekateeka zaffe ez'omuzinziro ez'omuggundu. Munegamba subscribinga, sharinga, commentinga. Genda ku www.kampalamediatv.com twongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi kweetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Amawulire agaliwo kati nsobola okuvayo ne nkutegeezaako tegawooma yadde bassebo ne bannyabo. Oluvannyuma lw'akabenje ak'amaanyi akagenze mu maaso okulabika nga katta abantu 5 balambirira ne bafiirawo mbulaga era nga n'abasigaddewo bagenda maaso okulabika nga banyiga biwundu taasulewo taasibewo yali ku mimwa gyabo oba oliawo babajjanjaba. Enjega eno oba akatyabaga kano kagenze maaso okulabika nga kabeerawo wali ku kyalo ekimanyiddwa nga Narongo mu disitulikiti ey'e Luweero ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Wano baana ba mama baana ba taata muloole badde etisse abasibe nge batisse kabindo abaweerera ddala 54. Egenze maaso okulabika ng'eremerera omugoba waayo bwetyo ne yeerindiggula ennume y'ekigo ne yeefuula n'egwa ku ddimwa. Ate mu mbeera efaananako bweti abasibe battu bambi 5 balambirira ne bava mu bulamu bw'ensi eno. Wakati kabadde kaseera ka kasattiro of course nga newankubadde ng'omusibe oyinza okunyumirwa okudda ewaka wakati mu bulumi bw'olimu naye ate embeera gye babaddemu emiranga gibadde gy'amaanyi bassebo ne bannyabo mu kaseera akafaanako bwe kati. Eyo we tuvaayo mu bitundu eby'e Luweero mu kufa okw'abasibe. Akatyabaga akalala kagenze maaso okulabika nga kabaawo wakati mu balamazi ababadde bagenda maaso okulabika nga bagenda wali mu bitundu by'e Namugongo ate munnaabwe omu wagenze maaso okulabika nga abafaako bambi. Era wano kubadde kwoza ku munye kwennyini mu kaseera kano. Baana ba mama baana ba taata omukyala yagenze maaso okulabika nga asimbula ne banne okuviira ddala ku lugendo lwe baabaddeko. Of course w'ovaayo n'oyogera ku lugendo lw'okugenda e Namugongo oba oliawo abangi lwe baliko. Ng'ono omukyala mu Protestant twongedde okukola okufeffetta amannya ge ye Jacqueline alina itwe ng'abadde alina egy'obukulu emyaka 49 wagindaba. Ng'ono yavudde wali ku kyalo Lubirizi yavudde mu disitulikiti ey'e Lubirizi ku Katanda sub-county mu Katokoli village oba ku kyalo ekimanyiddwa nga Katokoli. Bassebo ne bannya batono yagenze maaso okulabika nga ava mu bulamu bw'ensi eno wabadde agenda wali mu bitundu eby'ennakiyanja. Okusinziira ku Reverend Bernard Amujuni okuva mu bitundu ebya West Ankole agamba nti yagenze maaso okulabika nga akulemberamu gurupu y'abantu 103 okuva mu West Ankole Diocese era nga bagenze maaso okulabika nga batambula ennaku 10 wazindaba. Naye ate bassebo ne bannyabo babadde oba oliawo batuuka by'osobola okuyita mu nsi ensuubize oba nga bamaliriza okutuukiriza olugendo lwabwe. Mukyala alina itwe Jacqueline bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Wetujjidde ku mpewo ng'omulambo gutwalibwa wali mu bitundu mu ddwaliro ekkulu e Mulago ekitongole ekya poliisi okwongera okulabika nga abasawo abakugu ate oba oliawo bongera okulabika nga bafeffetta ensonga zonna nga bwe zitambula. Bwe biti weebiri kugamba kola ekintu kimu subscribinga, sharinga, commentinga. Genda ku www.kampalamediatv.com twongere okukolera okufeffetta kw'omuzinzi kwetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.